Leero ku Lugonvu'S show. Beekwana n'omukyala ngamba omukyala nze njagala omwana omwo. Omukyala ngagamba oli serious nti ye nti nze bwavu nakuliramu omwana wange sa era yebazaala omwana omwo omusajja ya bigere nsambya. Is it advisable to? Ngamba nsala obuseke because it is a personal decision nti yagamba mukazi ng'obuseke woba owandiika consent y'okusala obuseke tugita vasectomy bakugamba this is a permanent family planning method tojja kuddamu kuzaala okkiriza yesebo ng'osayininga okumanya bagezi nnyo ne fayiro ogisayininga ng'agisayininga nga babusala kati omukyala agenda okugira omwana ali mu toopu piwano naye nga sifuna nze nagamba njagala omwana omu nti ngenda kunoba nagamba omukyala ne wembanze bazze ewange twagala kulaba musawo nasala obuseke nga ne wali otegeera bulungi ntegeera naye kati ngenza okulaba ate akasente nkafunye negalayo omwana mbadde ndi ku mwami abakyala tulina tube ligation obuseke bombi babusala ne babwabulamu pu ne babuziba tegakyava eno kugenda eri tegasobola kuvaayo kuyingira IUD intrauterine contraceptive device tukayingiza munda munabaana era omala okayingiza wano kusika nti okebera nti kayingidde munda ko bakasiba wali ku kabubi akasitula omwana gye bakayingiza naye bwe kaseseetuka ne kava wali oba akateeka ne kagenda ewalala osobola ofuna olubuto omwana ne bamuzaala nga zze nakakakutte wangi maama ngalo omwana sibe bawoza omwana bamukute n'empeta mbu twazadde kabaka kumbe yali family planning Lindirira